as we bow in adoration and stand in reverent awe. Show your majesty and glory, let your anointing fall, as we declare your name, Lord Jesus, as the only name who saves. May the power of your salvation fill you. Weewaawo abatulaba ku Mpoza Delta TV, Mukama yeebazibwe. Abatulabira abatuuliriza, nyongera okujjukiza nti gw'abadde yeerabiddemu leero lunaku lwakuna, ennaku z'omwezi 9, omwezi ogw'omusanvu, wiiki Reverend Mary Ewoma. Mukama yeebazibwe abatulaba era abatuuliriza. Nze nno omwanjuzi wo wa programu eno, omuweereza wo wa bulijjo Henry Herbert Kasule, omubuulizi okuva mu Katwe Matazi Church mu busumba bwennyini bwa Katwe Matazi, mu busabadinkoni bw'Emmengo era mu bulabirizi obw'Ennamirembe. Jjukira twongereza ku kiri ekyasooka, manya ky'oyagala era kiremereko. Naye era ku luno ekya wiiki eno olugendo lukutuusa ku ky'oyagala. Waliwo ekirungo ekirala Reverend Abel kyaleese. Reverend Abel Mary Ewoma kyaleese. Leero mu studio okwawukanako ng'ebiseera ebimu tuli basatu. Jjayo Bayibuli yo giteeke ku mmeeza. Jjayo notebook giteeke ku mmeeza. Kwata ekkalaamu yo. Beera nga weeteeseteese bulungi. Kyenjogerako okitegedde bw'ogenda okuganyulwamu. Mu kiseera kino kyennyini siibalwise. Taata, Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Amin. Sebo mukadde waffe omwanjuzi era omuteesiteesi wa programu eno, essuubi lyaffe Delta TV. Mukama yeebazibwe. Amiina. Twebaza Katonda. Katonda naatukoze bulungi newankubadde nga tuyise mu bizibu n'okusoomoozebwa okutali kumu. Nzikiriza nti we twali wano nali ne munnange nno Muyinda oyo ng'ate toliiwo, kaakati nga nawe tufiiriddwa. Ate we mwali wano ne Reverend Esmond, nange nali nfiiriddwa. Naye wali ofiiriddwa taata. Nga tuli mu muwerekera mukadde waffe Daudi Nsubuga, ne tumuwerekera e Bukasaawo. Kale nno twebaza mwenna abatubeereddewo mu kiseera ekifaana bwe kiti. Manyi bwe twebaza banno ate nakyo kibi nnyo. Naye nzikiriza nti nammwe eyo muyina bye muyitamu ekyamazima bingi. Waliwo kati abakaaba amazigo olw'okufiirwa, waliwo kati abali mu ddwaliro ng'embeera yayo otunuulira munna agenda, waliwo embeera nnyingi ze tuyitamu nga zakusoberwa. Naye njagala kuzza mu maanyi nti tulina Katonda afaayo, tulina Katonda akola, tulina Katonda abeerawo, tulina Katonda atumanyi era tulina Katonda atwagala. Oyo gwe tubakwasa yongera okubawanirira ate n'okubabeera mu mbeera zonna. Week Reverend Mary Ewoma ngaye mbadde mugimanyi omwanjuzi bwa gitwanjulidde. Njagala okwebaza bannange mu wiiki eno be tukoze nabo omulimu. Reverend Esmond Serunjo olunaku lw'enkya tugenda kuba naye wano, ate ne mukulu Omuyinda Henry ono gwe mulaba wano. Kwega wiiki etunyumidde nnyo, ebadde nnungi nga tuli ku mutwe oba ku mulamu ogwo ogugamba manya ky'oyagala era kiremereko. Gwe mutwe omukulu, naye ate twajjeemu omutwe mu wiiki eno theme egamba nti olugendo olukutuusa ku ekyo ky'oyagala. Kwegamba okutuuka ku ekyo ky'oyagala luba lugendo. It's a process. It's a journey. Ekutuusa ku ekyo ky'oyagala. Okutuuka ku ky'oyagala tolowooza nti onootula butuuzi awo. Mujjukire gye twava eri mu lubereberye 12. Akagambo kali va mu nsi yanyi. Akali ka VA koka kemwalabako ne mukagaziya bulungi nnyo. Ate ffe ne tujja ne tulaba wali mu Luka essula 15 okutandika ku lunyiriro 12 ne tukka wansi ng'omwana oyo eyali yazaawa, the prodigal son, agamba nti naagolokoka waliva ate wano waliwo naagolokoka neŋŋenda. Ebigere bye ebyamutwala, ebigere byokka yali tanatuuka nawaka ng'omukisa agukoze eki ng'agufunye. Ate olunaku lwajjo twadde tutunuulira abasajja abo okukkiriza kwe balina, abana abagenga abo abaga nedda tetulina kutuula wano kufiira wano njala obanga enjala etukamulira wano kakati katugenda oba banaatutta batutte. Naye tulina okugenda, ffe tulina okugwa mu mmere waki tunagwamu ngwe naye nga tugituuseeko. Ekintu kyabadde kirungi nnyo ne twebaza Katonda olw'obuweereza obwo. Era sebo twebaza kuba pulogulaamu yatukoze bulungi nnyo. Kakati olwaleero tugenda kubeera mu kitabo kye bayita ekya Ruth.
ekitabo kino kinyuma nnyo gwali awo bikkula ekitabo kye kya Ruth omukyala ono yali mukyala gwe tujjukira ennyo eyalina okukkiriza okwanama ddala naye tulina omutwe gwe tubadde tulondawo nga gugamba okwerekereza n'okweresa. Olwali tugenda kulaba okwerekereza ate era n'okweresa. Olugendo olukutuusa ku ekyo ky'oyagala lwetaagamu okubaako bye weerekereza, lwetaagamu okubaako bye weeresa, newankubadde bifaanana nga birungi, newankubadde biringa ebirungi, naye ng'oteekeddwa okubyeresa n'oga nti kino kankireke kulwa kino kyenjagala. Olugendo lwetaagamu okweresa n'okwerekereza. Munnange Henry agenda kutusomera ekitundu ekyo, ate ffenna tukigabane, ate nzikiriza nti bwe tunaamalira ng'era tosigadde kyekimu. Mukama akw'omukisa ng'owuliriza ekitundu kino. Tugenda kusomako ennyiriri ntono, ennyiriri zijja kuba nga 5-6, tusobole okugenda mu kugabana, tube n'essaawa ennene ey'okugabana. Katonda akuwennya omukisa. Amiina. Tugenda kusoma okuva mu kitabo kya Lusi essuula ey'okubiri tuve ku lusooka mpaka ku lunyiriri awo lujja kuba lwa 12. Bibuli egamba era Nawume yalina muganda wa bba omusajja ow'amaanyi omugagga ow'omu nnyumba ya Erimereki n'erinnya lye Bowaazi. Awo Luusi Omumowaabu n'agamba Nawume nti kaŋŋende kaakano mu nnimiro nonde ku biremba bya sayiri nga ngoberera oyo anankwatirwa ekisa. N'amugamba nti genda mwana wange. N'agenda n'ajja n'alonda mu nnimiro n'abakunguzi we bayise. Era olwatuuka n'asanga ekitundu ky'ennimiro kya Bowaazi eyali ow'omu kika ekya Erimereki. Era laba Bowaazi n'ava e Beserekemu n'agamba abakunguzi nti Mukama abeere nammwe. Ne bamuddamu nti Mukama akuwa omukisa. Awo Bowaazi n'agamba omuddu we eyali akunguza abakunguzi nti omuwala ono waani? Omuddu eyali akunguza abakunguzi n'addamu n'ayogera nti ono ye muwala w'Omumowaabu eyakomawo ne Nawume okuva mu nsi eya Mowaabu olw'omusanvu. N'ayogera nti nonde mbeegayiridde onkuŋŋaanye abakunguzi we bayise mu binywa. Awo najja era asiibye wano obwenkya okutuusa kaakano, wabula nga ayingiddeko mu nnyumba katono. Awo Bowaazi n'alyoka agamba Luusi nti towulira mwana wange, togendenga kulonda mu nnimiro ndala, so tovenga wano naye obeerenga wano okumpi n'abawala bange. Amaaso go gabe ku nnimiro gye banaakungulanga, naawe obagobererenga. Sikuutidde balenzi obutakukomangako. Era ennyonta bw'eneekulumanga ogendenga awali ensuwa, onywe kwago abalenzi gye basenye. Olw'ekkumi. Awo n'avuunama amaaso ge n'akotama n'amugamba nti kindabisizza ekisa mu maaso go gwe okunenkanya nze kubanga ndi munnaggwanga. Bowaazi n'amuddamu n'amugamba nti bambuulirira ddala byonna bye waakakoze nnyazaalawo balo kasookedde afa. Era bwe waleka kitaawo ne nnyoko n'ensi gye wazaalirwamu n'ojja mu bantu be wali tomanyiiko. Mukama akusasulira emirimu gyo era oweebwe empeera etebulako. Mukama Katonda wa Isirayiri gwe weeyuna, Katonda wa Isirayiri gwe weeyuna wansi w'ebiwawaatiro bye. 13. Awo n'ayogera nti ndabye ekisa mu maaso go Mukama wange, kubanga onsanyusizza era kubanga oyogedde n'omuzaanawo ebyekisa newankubadde nga siri omu ku bazaana abo. Mukama yeebazibwe Mukama. Tugenda kulambulula omukyalo ono gwe bayita Ruth. Mujjukire leero mu studio tuli abantu 3. Tugenda kubanga tusooka okulambulula ani Ruth. Era ku ntandikwaye tuyinza kuginnyonnyola kya ogitegeere bulungi. Njagala muyindo tusooka tufunire ekifaananyi ekyo. Omuntu oli awuliriza ayinza obutamanya Ruth ono gwe tugenda okwogerako. Naye twagala tumulambulule amanye ani gwe twogerako. Omuntu ono yalina mbala ki? Ye kiki ekyamutwala mu lugendo luno?
kakati awe njokomerawo ndyoke nkubuulire ku by'okulunyiriri luno naye nga munnaffe asoose okutulambulira n'okunyikiza ekigambo ekyo okinyikire bulungi. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe nnyo bannyamu ne bassebo. Bwe tutunuulira omukyalo ono Luusi yali omu ku bawala ba Nawomi. Luusi yali mu Mowaabu. Abamowaabu tubamanyi bulungi nnyo nga si Bayisirayiri. Abamowaabu mawanga malala era mu bantu Katonda be yali agezaako okulwanagana nabo mu mirembe egyo Abamowaabu mwe bali. Bayibuli egamba nti Nawume enjala bwegwa mu Isirayiri n'ayagala adduke agende wanaafunira obuwodamu, era bwe yadduka yagenda mu nsi y'Abamowaabu. Yagendayo ne mutabanyiwe yalina omwana omulenzi ne bbaawe. So bwe bagenda mu nsi eyo Bayibuli egamba nti Katonda ate n'abalabisa ebikaawa. Omwami wa Nawume n'afa ne batabanyibe babiri baafa. Naye nga tebannafa baali bawasizza abakyala. Abakyala be baali bawasizza baali bakyala ba Mowaabu. Jjukira bano Bayisirayiri naye bawasizza abakyala ba Mowaabu. Abawala bano abaawasibwa mwe muli Luusi ne beeramu n'omuwala omulala ayitibwa Olupa, baali ba luganda. Bayibuli egamba nti obulamu nga ebbenga nga liiseewo abalenzi bano bamaze okufa, ne taata waabwe nyini taata wa taata abazaala naye afudde, Nawume asigaddewo yekka alina bawala be, kati bano balinga bawala be. Bayibuli egamba nti n'awulira nti gye yava mu Isirayiri embeera eteredde, kati ayagala kudduka addeyo, ate si addeyo nga munange abeeko kyakola kubera kati gyali n'obulamu butambule. Bayibuli egamba n'agamba nti kati bana mumanyi nze ŋŋenze obutakulwisaayo, n'agamba bawala bwe ng'era nnyazaala, n'agamba bana mumanyi please nze ŋŋenda nammwe buli muntu akwate ebibye nammwe buli muntu akwate ebibye agende. Bayibuli egamba nti wakati mu mbeera eyo ng'ayogera ne bawala be, Bayibuli egamba nti omu ku bo ayitibwa Olupa n'agamba nedda naye lwaki tokkiriza tugende naawe. Bayibuli egamba Olupa ye nakkiriza n'agamba nedda nze kanzireyo ewange, kanzireyo mu bazadde bange. Bayibuli egamba Abamowaabu addeyo mu bakadde be, era n'atambula ye Olupa n'agenda. Luusi bw'asigalawo yasigalawo n'agamba Nawume nti nedda, kuba Nawume amugamba nedda naawe wandigenze nga muganda wo bw'agenze. Kwegamba wandindese kuba nze kati nkaddiye sikyalina busobozi bufuna musajja nzaale omwana akule ate afuuke ebbaawo, nze nkaddiye nga gwanaakuliranga kwegamba oliawo olindiridde ekyo. Kwegamba nagezaako nnyo okumwejjako, Nawume ye agezaako nnyo okwejja ku Luusi, naye ate Luusi tumulaba ng'alinamu embala y'okulemerako. Luusi alemerako, ndowooza ng'era bwe kiri nti obukosi olugendo lw'okumanya ky'oyagala n'alemerako, n'asigala ng'agamba please. So Bayibuli egamba oluvannyuma lwa byonna Nawume n'agamba, Bayibuli egamba nti Nawume bwe yalaba ng'omuwala ono amaliridde obumalirivu bungi alemeddeko, n'amugamba ye lwaki jangu tugende. Mukama yeebazibwe. So tulaba Nawume atandika okutambula ne Luusi bava mu nsi y'e Mowaabu bayingira mu nsi eya Isirayiri. Era bwe yatuuka mu Isirayiri abaali bamanyi Nawume bagenda omubuuza baga Nawume tusanyusa okulaba, naga nti mukyampita Nawume nze mumpite Maara kubanga Mukama Katonda yandabise ebikaawa nagenda nzijudde naye kati sikyajjudde. Ng'ajjuliza kiri Maara sibo mubuulizi ojjukira mu Kuva essuula ya 15 abaana ba Isirayiri baali batambula olugendo ne basisinkana amazzi g'e Maara naye nga gaali makaawa ne baganywako nga gakaawa ne batandika okwemulugunya otuleeta otya wali amazzi amakakaawa. Kati Nawume agamba nti nze mumpite Maara kuba embeera yankayira sikyasaana kuyitibwa Nawume sikyasaana temusaana kumpita Nawume so nze mumpite Maara. Bayibuli egamba of course abaali bamumanyi ne bagamba Nawume tusanyusa okulaba embeera neetereera, era bwe yalinga of course era ng'omuntu ali mu nsi ye n'aseetolinga n'atereera. Kati Bayibuli egamba nti ng'embeera eyiseewo kyava muwala we amugamba nanga naye maama mbadde njagala mbeeko ne kyenkola njiyeeyo mbeere ng'omukazi atetenkanya nkole ti wano tewaliwo mirimu limo wano at least linonyeko ewokola naga naye wabaawo emirimu gy'eŋŋano waliwo abalina amakunga amalimiro gaabwe sobola okutambula. Kati Luusi mu kutambula gyagwira ku nnimiro y'omugagga ayitibwa Bowaazi, agwa mu nnimiro bali mu kukungula ŋŋano.
bwagenda okusaba omulimu foreman gwe yasanga namugamba njagala kunoonya mulimu naye njagala at least niwe banga abakozi abakunguzi bakozi kale nze munzikirize nve emabega nga nonda bye baleseeyo foreman nti ate badde tubadde tunoonya n'abakozi abayinza kola mirimu egyo tandikirawo luusa atandikirawo okulonda engano ng'ava bali abalala gye bayise kati mukubanga akyakola omugagga waatuukira omugagga olutuuka bw'ati atambula naga bomanyi baboosi balambula emirimu so agenda okulaba ng'alaba awo akawala kakozi kali mu kukola nnyo kagamba kafaayo kyava abuuza foreman we omuwala ono waawa avaawa muwala waani mukama yebazibu alaba akawala kakozi kakola kafa bakana ko foreman kyava agamba boosi nti sebo oyo omuwala bwola yazze ne Nawume I think ndowooza muwala baali bamutegedde ngoza mu kusaba omulimo yennyonnyolako ndi muwala wa Nawume nze ndi Mowabu era bwetu wange yafa nennemerako omanyera nga aweereddwa omulimu ayinza okweyogerako Bayibuli egamba n'awa ripooti ewa boosi we ono muwala wa Nawume era muwala mukozi bulungi nnyo in fact wennyini yawo foreman n'amuwaana n'agamba kasookedde atuuka wano yakayingirako mu nnyumba omulundi ogwo siba n'abakozi buli kiseera ali eno kwegamba yeggama musana yeekweseeko abamu nze nakola naweerezako ku kizimbe one time ebiseera naye nga tukiyita kulya koloni bw'ogira bwoti n'oyimirirako mu koloni wedakika nga 3 nga weekwese naye ono teyayingirako mu nnyumba olwo omulundi ogwo n'agamba muwala mukozi era mukozi mulungi nnyo Bayibuli egamba Bowaazi n'asisinkana omuwala kyava amugamba nyabo oli otya koye gyendi olivaawa yole n'agamba nze ndi muwala wa Nawume ndi Mowabu biki bwe bityo essuula ey'ekumi omutwe gwaffe guli olwaliro taata bataata okuva ku lunya olw'ekkumi n'olumu Bayibuli egamba Bowaazi kyava agamba nti bambuulira byonna ebikukwatako engeri gye wayisaamu nnyazaalawo n'engeri gy'obadde weeyisaamu kasookedde bbaawo afa engeri gy'oteebalira gye weeresa abeewammwe ne weeresa bakaddebo ne weeresa byonna n'ojjoyingira mu nsi gy'otamanyiiko n'abantu b'otalinaako kakwate n'osalawo n'ojja ne Nawume n'obeera mu nsi gy'otalinaamu mwannyoko gy'otalinaayo muganda wo nga n'eggwanga si liryo n'ojja n'obeera naffe ku lwekyo nze ate onkoze kirala kwegamba Bowaazi n'asanyuka olwe ekyo omukyalo no kijali akoze nga tonnatuuka ku lunyiriro lw'10 n'olumu okusooka tubadde nga tulaba wali mu bukozi bwonna Bowaazi nga amaze okutunuulira omuntu ono n'enkola gy'akolamu ne byonna engeri gy'abikwatamu n'okwewaayo omuwala ono engeri kweyeewaayo Bayibuli egamba bw'oba ova eri ku lunyiriro lw'10 n'okutandika olw'omwenda yabaako byamuwa namuga nno omuntu ono ateekeddwa okubaako byafuna kubanga enkola ye si yaki si ya bulijjo n'amukolera ebyekisa kingi omukyalo ono n'alaba ekisa mu maaso ga Bowaazi era Bayibuli egamba n'abuuza Bowaazi lwaki nze okunkola bino byonna nga ndabanga bino ebitaŋŋwanidde nga ndabanga bino ebingi gyendi ovudde ku kiyinza okulaba omukisa mu maaso go lwatugira ku lunyiriro lw'10 n'olumu n'amugamba kubanga bambuulira byonna ebikukwatako ekisooka weeresa mujjukire olwayo tuli ku kigambo ekyokweresa n'okwerekereza bw'olugendo lukutuusa ku ekyo kyoyagala lusaanamu okweresa n'okwerekereza Bayibuli egamba omusajja ono amugamba kyenvudde kukolera ebyekisa ekisooka toli wa ggwanga lyawa oli munnaggwanga wazze buzi n'otugwamu ekyokubiri baakuntegeeza bulungi bbaawe yafa ekyo baakintegeeza mmanyi nti oli nnamwandu ekyokusatu weeresa kitaawo n'ennyoko walekayo kitaawo n'ennyoko kuba kitaawo n'ennyoko bannaye taata ne maama tebalekeka naye abo wabateekawa wabateeka ebbali n'omanya gwe kyoyagala n'omanya nti eri navaayo mu kyejo navaayo ebyokutuula ewaka nabivaamu kakati nina okutandika olugendo nga lwange okwerekereza n'okweresa olwaleero ng'onootuuka ku kyoyagala essaawa zino waliwo abantu ng'alina wakasebu mujjukire ekigambo kino mwakyogerako ne Reverend Esmond akuze naye ali waka
tasobola kugaa nti kaneerekereza enveeke waki nveeka wakantambule ku kigere. ono agamba ekikumpeseza omukisa waleka kitaawo nenyo bwe kiri waleka kakati lwaki tofuna mukisa gwe kubanga okuleka kwetaagamu okumalirira ekigambo kyokuleka tulowooza nti oleka bulesi mirundi emeka abantu gye tubagambye okuva ku mwenge mirundi emeka abantu gye bagambiddwa okuva ku sigala naye nakugaa nti sisobola kumuvaako mawe bwe naamuvaako sigenda kwebaka alowooza nti eyatondebwa na tulo naye otulo twe tuliwo lwa munywe gwataaba nga tasobola wadde okwerekereza oga nti kaneerekereze olw'obulamu bwange omukyalo ono abaako byaleka n'ebyo byaleka ebyo byaleka bye byasinziirako omusajja ono Bowaazi okumuwa omukisa n'okumugabira byonna bye yamugabira mu lw'11 atandika okwewuunya lwaki onkoledde kino ono amunnyonnyola mukama yeebazibwe Mukama yeebazibwe. simanyi oba mwinda Mukama yeebazibwe. akantu ako Mukama yeebazibwe. kituufu kaka waliwo by'osobola okweresa olugendo olukutuusa ku kyoyagala lwakweresa olugendo olukutuusa ku kyoyagala lwakwerekereza biki gwe naye tunulamu byeweetaaga okwerekereza ogali naye kino teekeddwa okukyerekereza newankubadde nga nkyagala nnyo Weewaawo. obadde olina kyogala Mukama yeebazibwe. bwe mutambudde bwe muti mwina kye muntunuzzaamu abasajja mubadde mwogera wano Reverend Merewo mbadde mwogera wano n'obooluganda Henry nina kyenfunyeemu abantu 95% bamala kwerekereza okutuuka ku kibala. of course n'okugaggawala kwennyini omuntu ayinabaako byeresa nekituyita okutereka kituyita saving culture kiba kwerekereza nogamba sijja kulya nnyama. enda ziteekayo Reverend Merewo nga tuli mu wiiki eno ya Reverend Merewo omutwe Reverend Merewo gwa wiiki omuntu yenna abasinga ekizibu kyendabye nange kyali kintuuseeko emabegaawo okutuuka nadda mu sensi omuntu ayinza okuba nga bw'afuna emitwalo 10 n'agula ennyama nga atagulanga n'agula kiro z'ennyama 4 naye neyeerabira nti ate waliwo ekirala kyalina okutandika wali ekitonotono. era ebimu ku bitusibye mu bwavu naddala abantu abaavu ekyo bw'afuna ssente ayagala omumanya amanyika ategerekeke nti yaliwo kakati Kaddemu. Reverend Kaddemu. ebimu ku bitusibye mu bwavu era abantu abamu ebibambaza obwavu obulamu bwabwe bw'afuna ssente ayagala nnyo ensi emumanyi Nkyalina. nti ku luno yazifunye bukya ne ziryoka zimumanya nti yafunye oba okiraba n'atamanya nti emitwalo gino 10 gyafunye bw'anaatemesa kilo 3 asigaze ena Nayita abanywanyi kakali mujje ngenda kuba wamu kwegala ensi ayagala emumanyi kubanga yafunye tasobola kwerekereza kugamba ti olugendo oluntuusa ku kyenjagala olugendo oluntuusa ku kugaggawala lwetaagamu okubaako savings gwenkola lwetaagamu okwerumya n'okwerekereza. Reverend, I think okuva n'olugero olugamba nti okulya eggi okwesubya omuwole weebale nnyo kubanga era mulimu abantu abamu ye bw'atunuulira amagi nga gawooma abantu nga twagala amagi naye n'otamanya nti ky'oli mu kulya oli mu kwesubya muwula because gye bunajja mu maaso eyo kino kyolabanga eggi ate kijja kuviiramu ddala seggwanga ennene ey'amaanyi kiyinza n'okuvaamu enkoko ate ebiikali nejjinyoyagala okulya kakati. Reverend waliwo wabadde nakyogera nenkukwata abo nga nina akankutte omubabi esebo njagala kukuga nti mu lunyiriri lw'11 tuli mu ssuula ey'okubiri abasebo ne bannyaba batulaba mu kitabo kya Ruthi essula ya 2 olunyiriri lw'11 abooluganda lutulaga nti omuluuthi ono afuna bye yafuna era omugagga afulumya statement egamba nti bino mbikoledde kubanga omuluuthi yali amubuuza gwe okumpa bino byonna waliwo yamugamba twala ekinywa twalira ne nazaalawo naye mutwalireko nazaala mubuuza bino byonna obijjeewa tya munnanga omuntu eri gye nagenza okukola yangabiridde bino kwegamba byonna Ruth afuna byonna ebirungi lwa nsonga nti waliwo bye yakola ki byerekereza waliwo bye yeresa unagamba nti newe nebambeera nyangu nnyo munno oli bwe tuyita Orupa
olupati yabifuna bino Ruth byagenda okutuukako gye bujjako eri mu ssuula eyokuna ojja kulaba nga Bowazi ye teyafuuka muntu woono era bwafuukira ddala awo teyayingirawo yingirira ddala mu famire kakati tali mu famire naye oli olupa eyagamba nti nze ebyokukugoberera nga bw'otugambye kambirekaawo ye bino teyabifuna ye yasigalayo mu nnaku ye ey'okubeera namwandu kuba naye omulenzi we yali yavaawo kakati ye yasigalayo eyo naye ono munne eyatandulula ebigere bwe twadde ku lunaku lwa kubiri twadde tulaba ekigambo ekyokutandulula ebigere siteepu esooka gy'okuba kubanga ekiruubirirwa kiri mu maaso Katonda akitadde eri mu maaso kakati mu kiruubirirwa kakati yakulinda otandika eki olutalutya lumu ojjukirawo we twalinga mu misinde olutalo olusooka lwaditamininga nga oba bakuwangula oba owangula mujjukira bulungi nze nzijjukira nga nsoma ekitegomba bazadde ab'ekitegomba awo balimanya essomero eri ewa mukulu makola kakati tuli ku layini tugenda okudduka emisinde kakati omusomesa omu yalinga atutendeka emisinde ng'ayagala nnyo siteepu eno esooka waakiri obuukemu on your marks get set go awuukamu ako k'obuuka bano obaleka bayimuka buki buyimusi kakati kubanga yakugamba siteepu eno esooka editamininga kinene nnyo kinene okusooka kagwa kali wali wawawakanire kakati fe siteepu esooka tugitta aweetaaga okugolokoka omuntu yeebase aweetaaga okutandika okutambula omuntu yeekubagiza aweetaaga okumalirira ng'omukazi ono Ruth bwe yamalirira omuntu abeerawo naga nti naye kyamazima n'olugendo olukka mu Isirayiri ono Ruth bwegenda ne maama nze olupa nsigadde wano omuntu wafunira sente nakola development awo wabivirako obukyakazi walabanga wafuniramu kaloosi awo agamba nti mbivuddemu jjukira abakyala bano bali ku loosi abaali babaagala bafudde kati yo loosi kyokka omuntu gwe bagoberera talina mwami omuntu gwe bagoberera addeyo buzzi waabwe akaddiye n'okaddiwa mukaddeyo kubanga yakugamba n'okuzaala si kyasobola kuzaala kakati akaddiye kyokka gwe bagoberera naye ono Ruth alaba n'amanya newankubadde ono mukadde naye nze nkyalina bye mulabako nina okutambula olugendo luno kubanga ewa taata navaayo ewa maama navaayo awo oluganda lwerekereze emirundi egisinga obungi tutudde we tutudde tetusobola kwerekereza muwala gwe otudde awo onoonya mulimu ne bakuyitira emirimu emirala notunulira nti ani akolera emitwalo 15 ani akolera egyo ani aserengetayo okukolera emitwalo 15 tasobola kutandulula bigere nti bw'onooba okola emitwalo egyo 15 naye n'okola bulungi omulimu gwo abantu bagenda kukulabira bagenda bakuwa senemeka nti 15 jangu nja kuwa 25 jangu ngenda kugikubisaamu ku 3 kubanga balaba obukozi bwo balaba otanduluddeko ku bigere balaba waliwo byeweereseza noga nti kaneerese kino ngende ntuukewa mukama yebaza mbuulizanazibuliyo n'olunyiri Pawulo ndowooza ayogera mu Bafiripi ndowooza nagamba nti byonna bye nalowooza okubeera ebyamakulu kati kaakano mbirabanga kasasiro olwa Kristo era ng'ekiruubirirwa kyange kwe kumanya obukulu n'amaanyi g'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Kitegeeza Pawulo mu kusooka alina bye yatwalanga ng'ebikulu ye bwe yakolanga kwegamba ng'aleberera byebisinga naye bw'amala okufuna Kristo n'ategeera Katonda n'amanya nti kati biri byonna ekyamazima byali bimutwala mu kuzikirira. Kitegeeza okwerekereza ebintu ebimu ne bwe bandibadde nga birungi kuba ne Peetero kennyini nze nsuubira nti mu byennyanja yali afunamu. Peetero mu kuvuba ebyennyanja yali afunamu. Yali abantu bagagawalidde mu byennyanja. Abantu bazimbye amayumba bakozi biki. Naye Yesu bw'amusanga n'amugamba pulizi wadde okuvuba kuno kulungi naye sookojje waliyo ate ekirala. Era yamubuuza naye ffe abaaleka tulifuna ki? Ennaku zino taata bagamba noga tufunira wa naye sebo mbuulizi wulira Yesu we yaddamu n'amugamba bw'ati teri yaleka byonna olw'okubeera nze ali bulwa empeera ye. Bwe kiri omanyi bwe yali agenda kiyamuwa yamuwa
yamuwa ebisumuluzo yamuga nti kwata ekisumuluzo kyonoosumululanga ku nsi ne muggulu kiri sumuluzo waliwo mu nsi omugagga yali asinga Peetero tewali awo nno Reverend ontanudde Herod wano wennyini awo etuli eriwazina awo wennyini Peetero aba kulemera ku byennyanja twandibe tetumumanyi ate ani yali otamumanyi twandibe tumumanyi era abalemera ku byennyanja n'ebirala tetubamanyi tumumanyi kubanga yeeresa olwaleero se kuba ontano bwe tulaba Daniyeli yeeresa ennyama n'ebyasava ne basigala ku bijanjalo ne basajja baafuna obuwanguzi olw'okwolesa ennyama tulaba Sawulo ye eyajjayo biri eyalaba endiga n'amasavu gaazo bwe yabireeta yasuba obwakabaka byamuyita mwaganya gyagala kubanga yalemererwa okweresa yalemererwa omusajja tulaba Samusooni eyalema okweresa Derira bamugjamu ama sina Derira yekka n'abala ye buli kiriga ekyayinagawo bagamba bw'oleeta okweresa oba ontanudde kigambo kigasi abaluganda kino kyetwogerako wano abooluganda ebintu bino byetaagamu okweresa nga tunaaweebwa omukisa mu lugendo lwaffe luno olutuusa ku kyetwagala twetaaga okweresa mirundi emeka mu abakozi abakola mu gavumenti gye mulemeddwa okweresa Katonda abagabiridde obugagga nali wano juzi ku Sande ne mbagamba Katonda n'abawa obugagga Katonda n'akuteeka mu position ey'amaanyi ng'ofuna miliyoni 2 miliyoni 10 ne bakulyoka bakuteeka mu ofiisi egabira abantu emmere abayala abafa n'olyoka okwata emmotoka n'ogitikkako emmere y'abayala nga kuliko n'ekigambo ekiwandiikiddwako nti eno emmere y'abantu abawejjere naawe n'ofuuka omuwejjere ekyo nakyo kyetaagamu okweresa noga nti bino si byange ate bino biki byange waliwo olunyiriri lumu olunzigidde eri mu bassekabaka 17 olunyiriri lwa 6 bassekabaka ekisooka 17 nti namuŋŋoona n'esombanga ennyama ng'ereetera nabbi Eriya n'emuliisa akawungeezi n'ereeta ennyama ne kumakya n'ereeta ki mu bintu namuŋŋoona byesinga okuwoomerwa esinga kuwoomerwa nnyama naye yamanya nti ennyama eno newankubadde empoomerwa ennyama tebereza erina kukamwa eriko nannyiniyo namuŋŋoona nemanya nze nja kulya amagumba gali naye eno gyentwala erina nannyiniyo ekintu ky'okweresa kikyalemye naddala mu ggwanga lyaffe Uganda ery'abakulembeze baffe obutamanya nti nno bino si byaffe ate bino bye byaffe ne namuŋŋoona ebinyonyi obunyonyi ne bitusinga olugendo olunaakutuusa ku kyoyagala era nga otuuka ku kyoyagala olugendo olwo lwetaagamu omukisa naye omukisa ogwo guva mu kweresa waliwo by'oteekeddwa okweresa n'omanya ti bino si byange bino biriko nannyini byo bino bye byange bameka be bagobye ku mirimu lwa buteeresa omuntu ofuna omulimu gwa sente nnyingi bakuyingiza mu ddiiru n'ogiraba nga nsava ogenda okugwa mu ddiiru naye nga ddiiru egenda okwononera omulimu ogubadde guliisa abaana bo ogubadde guliisa bazzukulu bo ogubadde guyimiriddeko famire yo abantu bateekinze advantage eri abantu abali obubi Katonda akyogerako wano mu Bayibuli nti musaba ne siwulira musiiba ne sigamu kubanga muteekinze advantages eri ebintu by'abannamwandu eri abakaba amaziga bamulekwa abantu abateekinga ebintu by'abantu ne babirya naye ate nga bali bulungi ne babonyaabonya abantu balowooza nti Mukama tebalaba naye Mukama alaba era Mukama awuli Mukama alaba okweresa bayitawe nga taata bw'okyogeddeko okweresa kikulu nnyo okweresa waliwo omusajja omu yaleeta akagero nga nti oli yalina muwalawe ng'amwagala nnyo n'omuwala ng'ayagala nnyo taata we baali bagagga kwigamba nga alabirira mutuufu bagagga taata ng'agamba muwalawe byonna ebyobugagga byolaba bibyo ne muwalawe nga n'omuwala ng'alaba ebyobugagga byaliwo yekanaga bino ndowooza byange naye tayimu yatuuka taata ng'ayagala omuzuku
nga mtuufu alabirira ekyamazima kwegamba nga ekyamazima bwana omuzukulu gwayagala ate tagenda kulabika nti amufuna mu walaawe era yatuuka n'amugamba mwana wange wadde onjagala nnyo era wadde nkwagala nnyo naye bwe kituuse ku kino please neeresa nange nkwerese time ejja kutuuka otambule ogende olunyiri luli lutuukirire nti kyanaava alekanga kitaawe nennyina n'agenda ne bbaawe ne babira omubiri kuki kitegeeza mulimu n'okweresa bazadde bo ne bwobanga obaagala nnyo ekyenkaniddewa era olina okubeeresa era lwe lunyiriri luno kubanga bw'otunuulira omukyalo ono wano mweri mu ssuula esooka naye olunyiriri luno okutandika olwe 16 yaagamba Naomi nti nze ŋŋenda naawe gy'onoobeera gye nnaabeera abantu bwe bantu bange ekika kyo kika kyange amakulu nti ekika kye nakyakyerekereza akirese nakati nina kutambula luno olugendo ate ndutambula buntya bwomu oba olupa asigadde oyo ye namulabira awo saagala nakumwesiba kayina ebibye emirundi egisinga obungi olugendo tulina kulutambula ffekka ofunye omukisa okugenda okuba ekyeyo Dubai naye otandika gana naye aganaava ku famire yange aganaava wali maama ne taata naye nga gy'ogenda osobola okufuna obukadde obubiri wano mu Uganda bw'otasobola kufuna osobola okufuna akakadde omulimu eri ogukuwa akakadde wano gugaba emitwalo 6 kubanga omulimu gw'awaka gugaba emitwalo 6-7 eri ogenda gufunamu akakadde n'obala nti omwaka ze miliyoni za 12 nga gwetaagamu okwerekereza noga newankubadde wane wa maama mbadde nze neebegerako mbadde amata gabeera mu fridge naye kangerekereze ŋŋende ate nnoonye wakiri kangende nkola emyaka gyange egi obukadde bwange 24 ndikomawo oba oliawo nenseetinga saaluuni kakati olugendo luno lwetaagamu okweresa tulina bye twetaaga okweresa ate tulina bye twetaaga okwerekereza okulaba nga tutuuka awo tulina okutuuka nzikiriza nti tugenda kutuukawo ekyo kyo nkikkiriza singa obaako bye weerekereza nabadde njagala okuwa obujulirwa bumu nti nakolako mu bbaala mwayina obujulirwa obwanya bugazi mu bbaala bagiyitanga New California ba ne bagikyusa nebeera Pintos ba ku Room Street awo naye njagala kutegeeza nga mpeereza omwenge kati gwe omuntu oyinza okuba nga ali eyo ngalowooza nti yayakasookedde mu bwaweyita nga twabukolakola dda kakati mu bwaweyita bwange nali muto nsoma senior 1 nsoma eri ku makya nenkoma 7 ku 8 nenyingirawo nentandika okuweereza mu bba eyunifomu ey'essomero ate eyunifomu yabba uniform y'essomero ye yabba bwomala okusoma nojjalo noweereza nempeereza uniform yemwe saatekako kabonero nange esaavinga 2 ab'omulembe gwo tebamanyanga mateeka yedi tica namugamba nemuga mukulu kakati tulondeko bw'oba oyagala kabonero oba sukulu fees ti byonna nemuga kimu kyoba ofuna kubanga eno ate ye uniform yabba ekola sente ezireeta sukulu fees newankubadde ate uniform yo era okakkana nga nze mpiseewo nebayereeta sukulu fees osome kubanga ojja kuswaza essomero kakati naye we twabanga tuweereza omutamiivu takuwa sente ekyo tebakikulimba omutamiivu tagaba sente omutamiivu agaba mwenge akulaba oli muto naye nga gayanga eyo Guinness yo Guinness ogimanyi obanga anywa ekigaji era nze nti abantu mmwe abanywa bonna Katonda yeebazibwe bw'obanga olina oluba olumira Guinness 8 Mukama yeebazibwe kubanga sikisobola oyinza okulowooza badidde ekigaji ne batabikamu omululuuza kakati oyo byebibawomera nanywa n'okunyumya nanyumya n'amagulu naawe kugamba naye ng'agamba nti eyo yiyo kakati akabaate ne kajja awo okweresa n'okwerekereza okumanya nti newankubadde omwenge guno bagumpadde naye nze emyaka ejja sinnatuuka kunywa mwenge n'ekigenderwa kyange si kyakutandika kunywera wano nenzizaayo omwenge ogwo ku kawunta maneja n'ampaamu sente simanyi kiraba nze nenteeka mu nsawo nengenda nsasula school fees nga ebangulira ecupa zange 4-5 nze awo mba nkozi kubanga neepangisiza at the same time nsoma at the same time nina okufuna transport antwala nina okweriisa kwerekereza naye nenerekereza munange guno gukomyewo oli muddizeemu sente ze ate jjukira baya amaanyi
omwenge gwa bbeeyi ngaekipa yange bagimpamu sente zitegerekeka nemanya newebeemu zintwala kawempe gye nasulanga ate era n'okunziza enkeera nenkola kwerekereza naye singa nagamba nti buli kye bagula ntandikirewo okukinywa senga tetukulaba wano ate singa temundabakubanga nandibadde nafuuka dda lujuuju awedde emirimu kale okirwanno kyenjagala okubagamba mikwano gyange njagala kubategeeza ti olugendo luno olukutuusa ku kyoyagala wabeerewo bye weerekereza oyinza okuba nga oli awo ng'oli mukyakaze wabeerewo amasanyu ge weerekereza amasanyu waliwo omuntu akyakala n'abanga yeyakola amasanyu n'abanga yeyagakola n'omusanga nga yali eggaba n'omusanga ebalanga ekivulu egindi yaliyo n'omusanga ebali egindi yaliyo kyokka nga buli kivulu newobanga ekitono ennyo oteekayo emitwalo 2 ezo sente nnyingi that's a lot of money ezosobola okusevinga n'obaako kyokola ekitukola obubi tulowooza nti bwe tuba n'akasente akatono mbwako tekalina kikagenda kukola nti ndaba era neweziba ntono era tezirina kyekizijja kukola n'abaafuna ennyingi batandika n'ekyo ekitono tulina okuyiga okutandika n'ekyo ekitono kyetulabanga ekitalina makulu naye ate kyekirina amakulu nabadde ndaba nali mbalondola ku Monday newankubadde nga nali mu kuziika manyi Delta TV kati ebuna wonna noba ku ssimu yo kati saawa zino oba olaba Delta TV oteekako luteesaawo n'ogiteekako eri ku YouTube nekuwa bwe yonna ebigenda mu maaso naye kakati nali ntunula nga munnange Esmond akuwa omusajja oyo yali atunda kabalagala Makalena ekyaliwajjala ng'avuga okuva emisindi n'avuga emisindi yanajja n'agula kabalagala n'avuga n'addayo naye ng'ayise ku bibbo bya kabalagala nange kennyini nyimirira ku kamotoka ako wekali ako sikayitako nengula Makalena kennyini naye ye omusajja yatendeka abaana n'abagazisa omulimu abaana kati be balimu kuba yawummula Haji Jingo yawummula wawe waffe wali ettula naye nga atendese n'atendeka naye gwe oyinza okulowooza kabalagala wasende mmeka okutandika sente ntono nnyo Reverend Merewo Henry Rowan omukulu wa Henry Rowan yayogeddewa n'agamba nti omuntu ayinza okuba nga alina amenvu naye bwaddira amenvu n'agateeka wali neerabira kwegamba neerabira okugasiimuulako nolaba oli ng'asise kabalagala naye ng'amusiba mu mudagala ng'akyali kubye edda neerabira nti waliwo ensiba era yaleese wano ono kennyini nti ensibambi edibya mutebi kati bw'oleese Makalena ate nonkonekitinga ku kyayyo kwegamba embeera y'ekintu ate nga tekitandikiddwa sente nyingi kitandikiddwa na kitono emirundi egisinga obungi olw'obuteerekereza tujja kulowooza nti wanaabaawo abagenda okujja batugabirire ekitagenda kusoboka mikwano gyange tekigenda kusoboka nedda teri agenda kukugabirira teri gavumenti egenda kujja ng'eri friendly gy'oli nedda teriyo mikwano gyange buli gavumenti erina ebyayo ate erina abaayo buli gavumenti erina ebyayo ate erina abaayo guno omulembe gulina abaagwo era baganyuddwamu n'ogunajja gulina abaago era bajja okuyingirawo kakati kyekyafffe kiki ekitono kyetufunye tubeeko bye twerekereza okulaba nga tutuuka ku ekyo ekiki ekinene oba masanyu tugerekereze oba kukyakala twerekereze oba ntandikwa ntono ffe twerekereze tusevinga katono ke tulina tusabiraako mukama akawa omukisa katuviiremu ebiki ebinene olunyiriro 11 omusajja agamba ekinkozezza bino ekikunyambiza Ruth kiri ekintu eki weerekereza famire yo ne weerekereza byonna neweerekereza eggwanga yo nojja mu ggwanga eritali liryo nojja n'otuula wano ekyo kyokka kindaga kyoli mukyala mumalirivu kale nno omukisa gwa Katonda era Katonda akuwambaatire mu biwawaatiro bye wonobosa okawansayo mugamba Katonda akuwambaatire mu biwawaatiro bye amakulu oweerwa omukisa naye nga yatandika na step eweerekera nazaalawe taata waliwo kwembadde njagala okugattako nga tumaliriza neggwanga lyennyini kabeera ensi ya Uganda naye eteekwa okubaako bye yeerekereza eteekwa okubaako bye yeeresa ne gavumenti nga gavumenti erina byeteekwa okweresa ku lw'obulungi bw'Abannayuganda n'amaka abafumbo bataata bamaama naffe tulina bye tuyinza okweresa ku lw'emirembe egiriddawo
bayibuli egamba nti omusajja ow'amagezi aterekera abaana b'abaana be Obusika. kitegeeza nti naffe ng'abazadde tuli mu mulembe we tuteekwa okweresa ku lw'abazzukulu abalibeerawo abaatusooka singa tebeeresa uganda yandibadde nga bweri kitegeeza naffe abaliwo kati bwe tuteeresa uganda tuyinza okusanga nga tulesa abantu mu buzibu so kitegeeza ng'eggwanga ng'ekkanisa bamaama bataata ffenna ng'abannayuganda tuteekwa okuyiga okweresa ku lw'emirembe n'ebiseera ebirijja mu maaso lwaki tosiibulira awo nga sinaleeta reverand mukama waffe abawa omukisa N'okutumira. era njagala kubasaba mwenna gye muli bannyabo ne bassebo naddala ng'ekkanisa ng'abakristaayo tuyige okweresa nga tuli ku lugendo olunaatutuusa ku kye twagala mujjukire manya kyoyagala ate okiremereko mwena mbatumiddeko nnyo naddala abakristaayo b'ekireka sensitivity church of uganda kireka mukama abawe nnyo omukisa mwebali kubeera ate mwongere ddala okubanga mulaba delta tv nabonna ab'omumaka gange mukyala wange n'abaana bange abekyebando mwenna mukama abawe omukisa amina yes twagala kwebaza olw'enteekateeka eno ne programu eno ate ne management yonna bannaffe ba producers mukama yeebazibwe owekitiibwa gastalule mukama yeebazibwe mukyala mmere oma omukama yeebazibwe ate netiimu yonna katonda yeebazibwe olwa mwenna ababadde batulaba katonda yeebazibwe olwa mwenna ababadde batulaba tuyige ekigambo kimu ekyokweresa ate n'okwerekereza katonda atujja ku ddala kwe tuli okutuuka ku ddaala eddala maama waffe maama Nnaabagereka wa Buganda katonda yeebazibwe manyi ti ku programu eno kwoli bulungi nnyo era obadde owuliriza bulungi ebigenda mu maaso mukama bawa omukisa tusinkana olunaku lw'enkya nga tuli wamu ne Reverend Esmond Serunjogi wiiki yaffe eno nga tugiwumbawumba ate ne ku Sunday nga tujja okuwumbawumba ensonga eno eyamanya kyoyagala kiremereko ate mu mutwe gwa wiiki eno olugendo olukutuusa ku ekyo kyoyagala olulimu okweresa n'okwerekereza mukama aba omukisa era ngenda kusaba nammwe kwano gaffe yesu twagala kwebaza olwabadde batulaba ekyamazima balina bingi mu bulamu bwabwe abamu bali awo naye nga balemereddwa okutambula kubanga tebannasalawo katonda waffe omulungi babeera okusalawo n'okwerekereza byebalabanga ebyamaanyi n'okwerekereza byebalabanga ebibasiba batandika olugendo bwe banaatandika olugendo nzikiriza nti omukisa weteeseteese ogubawa mu lugendo lwabwe ng'omukisa waguwa omwana oyo yali abuze ng'omukisa waguwa abagenga abo ng'omukisa waguwa Ibulayimu era ng'omukisa gwa Luusi olwamala okuyimuka n'atambula omukisa ne gumusanga eyo gye yagenda nammwe mbasabira omukisa eyo yonna gye mwagenda abali ku mawanga abali mu Amerika abali mu Buwalabu abali mu London abali mu nsi zonna ezitwetoolodde mwenna mbasabira omukisa kubanga mwatandulula ebigere ne mugenda okukola mukama bw'omukisa mukama bakuume mukama bakiza omusana ogw'omu maaso ge abawo emirembe kaakano n'emirembe egitaggwawo amen weewaawo abatulabira abatuliriza bwe kityo ebirungi biggwa byokya tweyanza nnyo tweyanzeege ssebo wekitiibwa Dr. Gastalule tweyanza nnyo tweyanzeege ntumira Reverend Emmanuel Rutaya nkutumidde nnyo mukama yeebazibwe mukama akwongere okunyweza n'okukola obuweereza Saabadinkoni wange Venerable John Gita Kavuma Saabadinkoni w'Emmengo mukama yeebazibwe waliwo gwe sobola kutumira taata wange kusaba omutumire tutumidde nnyo omulabirizi waffe Bishop Wilberforce Kityobalira ne Saabalabirizi mukama yeebazibwe ate ne mukyala Kasule amina musibe bulungi mweraba amina As we bow in adoration and stand in reverent awe, show your majesty and glory, let your anointing fall as we declare